kubanga ebiseera bye tulimu si byangu. Ekibi bakiyita ki? Ekirungi. Ekirungi ne bakiyita ki? Ekibi. Naye Mukama atugamba bye tulaba nga bikoze eki, nga bibalira bwe bityo, alina amagezi atunule ludda wa? Waggulu waliyo ki? Waggulu waliyo ki? Tulaba nnyonyi ezibuuka, oba Museveni ng'ayitawo. Bayibuli kyegamba kutunula waggulu kitegeeza ki? Nga tulindirira ani? Mukama waffe ng'agamba biseera ky'okutuuka ky'okujja kwe kikoze eki? Kisembedde. Ab'emikwano tubaanyizaako mwenna abali ku Ntemu TV n'abali maka gammwe, twebaza Katonda lw'omukisa gw'atuwadde ffenna okuba nga twogera ku linnya lye. Bangi abatasobola kulyogerako, naye ffe atuwadde omuki? Omukisa. Saba twewombeke tweyo okusaba tugende mu ky'okuyiga kyaffe. Mukulu w'omugulu, Taata tukweyanziza olw'ekisa kyo n'okusaasirako. Tukwebaza Mukama olw'obulamu bw'otuwadde, si magezi gaffe, si maanyi gaffe, naye wadde ekisa kya Mukama. Kitaffe ffe baani abali ku nsi kuno abakusinza n'omugulu bakutendereza. Taata kwagala kuno kw'otulaze ne kuwatulaga ng'otuwerayo omwana wo Mukama. Naffe Mukama kwe tuze kweyanza n'okwebaza. Era kitaffe tuze mu maaso go ekyamazima tetuli batuukirivu. Naye tusaba Mukama otali butuukirivu waffe otukulisiza mu maaso go mu nnaku zonna eziyise. Tusaba Mukama otusaasire otusonyiwe. Era okkirize Mukama oggule otugule amatu gaffe ag'omubiri n'ag'omwoyo, tusobole kuwulira ekigambo kyo. Ebigambo ebyogerwa Mukama buli kituuti kyonna we kiri nga bakusinza bakutendereza, nga bibe nga biba mu ntebe y'ekisa. Ababyologera nabyo biyisiza Mukama naddala kamwa kwogera genda okwogera. Kitaffe nze kambule gw'oba olabisibwa. Ebigambo byo bisobole kukola ku baddu bo n'abazaana bo, olw'okweteekateeka obulungi olw'okusikira obwakabaka bw'obujja. Tukulembere mu byonna, bwete bwe twegaire n'okusaba kuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Mu wiiki tubaddemu tuyise mu bingi, naye ffe ababuulizi b'enjiri tetulikola lugambo, naye tuliba Mukama waffe yatugamba kye tulabye emisana oba ekyekyamu tukyogere ng'ensi yonna ekola ki? Ng'ewulira. Si bwe kiri? Mukama waffe agamba nti nze najja zibeere naki? N'obulamu. Naye yasooka yali muki? Yali mubbi. Ezibeera n'obulamu zezo zikola ki? Eziwulira eddoboozi lye. Si weewaawo? Bw'agamba nti mujje gye ndi mwenna abakozi eki? Abakooye. Gwe bw'ogenda okugenda gy'ali, ye Mukama we ye wa kisa. Gy'oyagala gy'akola ki? Gyakuteeka. Bw'agamba jangu n'ogaana okujja, agamba oke, kuba kusalawo ki? Kusalawo okwo. So ky'okuyiga kyaffe kyayera kiriko mbegamba ayinza kubeera gwe. Ayinza ani? Kubeera gwe. Agali mujje gye ndi mwenna abakozi eki? Kati mubaganye okujja, ayinza kubeera gwe. Lwaki ky'okuyiga kino kireese? Mbadde emikutu mingi gye mbeerako naye buli wengenda ebiseera ebimu bakola ki? Bangobako olw'okubabuulira amaki? Amazima. Abali ku TV nammwe abasinza abaliwo nawona abaliwo n'abatuwuliriza, amazima gali tufuula baaki? Ab'eddembe. Leero njagadde tulabe, kubanga babadde balokole bagamba bo bakola ki? Balokoka. Kababeere n'abannaffe betugamba nti baganda baffe nabo bagamba nti bakola ki? Bo be balina enjiri ya Mukama waffe bokka, ffe tetusaana kola ki? Okugyetabamu. Balaba musumba nga bagamba oyo busumba yakola ki? Yabuyigirawa. Naye Mukama waffe bw'aba atumye
Olunyi lwaffe olw'okujjukira luli Matayo 28 olunyiri lwa 19:2. Twagala tusome mpolampola. Ayinza kubeera ggwe eyayitibwa jangu naye n'oba ng'okoze eki nga weeremye. Lwaki ndese ekyokuyiga kino? Bagamba nti amateeka gakola ki? Gavaawo. Bo bali muki? Mu kisa. Ayo ne bagamba nti amateeka gaba ki? G'Abayudaaya. Bo si baki? Si Bayudaaya. Twagala leero yadde obudde tubeera n'obudde butono tulabe ekituufu. Amateeka g'Abayudaaya oba gaffe ffenna? Ye bwe gaba g'Abayudaaya, singa beera gwe nga gwe Muyudaaya, ogenda kukola otya? Ali ku TV, kwata peni n'olupapula, naffe abali wano tukole ki? Tuwandiike. Ekyokuyiga omutwe gufugambye gutya? So singa beera gwe Muyudaaya ng'ogamba nti amateeka gakola ki? Gavaawo. Bw'onootegeera onookyusa. Si bwe kiri? So fa Mukama yatugamba tugende musi tubuulire ki? Enjiri. Matayo 28:19 egambye etya? So tugende tufulanga amawanga gonna maki? Abayigirizwa. Amawanga gonna mulimu ogwanga lye basosodde. Kimali gwe bakoze eki? Gwe basosodde. Kubanga n'enjiri yaffe y'Abamalika 3 egamba nti n'Abamalika ng'abuuka muki? Mu bbanga. Nga n'enjiri y'emiki? Nga walina kubira buli ggwanga na buli ki? Na buli kika. N'abantu bo bonna. Naye ku Lwabiri n'agamba atya? Matayo 28:2. Nga tubayigiriza kukwata byonna byakola ki? Byeyatulagira. Si kubayigiriza byataakola ki? Byataatulagira. Byatulagidde bye tukola ki? Bye twogera. N'agamba laba ndi wamu nani? Nammwe. Lwaki nzije bino? Mukama waffe bw'agamba genda gwe tambula okole ki? Ogende. Ng'oyigiriza abantu byakola ki? Byeyakulagira. Naye n'omanya nti oli wamu nani? Naye. So singa kugamba genda n'otakola ki? N'otagenda. Akusalira musango. Awoluganda ekibuuzo. Mukama akutumye genda n'otagenda. Kubanga gw'osigadde otudde mu kifo kimu. Nti nze nategeera ani? Katonda. Nze nategeera olwange. Nabala bajja kutegeera ki? Olwawe. Oba oziza omusango? Oziza musango ki? Gwa buki? Gwa bujeemu. So bula niwulira ebigambo bino, waliwo abajeemu batuma ne bagenda ne batagenda. Mulimu ne bagamba ebigambo ne babiwulira era ne basigala nga bakoze eki? Nga bajeemye. Naye ekibuuzo kindi singa beera ggwe, oyinza kubeera ggwe omujeemu. Abantu abamu bajeema obutakola ki? Obutamanya. Tuli ffenna abooluganda. Abantu abamu bajeema obutakola ki? Obutamanya. Neffe tulina bakola ki? Okubategeeza. Tubategeeza ki? Mukama waffe byakola ki? Byawandiika muki? Mu kigambo kye. Bye tubategeeza bye biruddawa. Abooluganda mukkirize nsooke mpite ku baganda baffe abaki? Abalokole, kubanga mbadde nabo bagamba abamu abateera aba TV yaffe Enganzi Munu TV tife tubuulira basevensidde bannaffe bokka. Ekyamazima omusango talikidde mu nyumba yani Petero kisooka essula 4:16 si bweso 17. Petero ekisooka essula 4 lunyirwa 17.
lugambe lutya abasomyi abalungi kubanga obudde butuuse omusango gutandikire mu nnyumba y'ani ya Katonda. Sabaluganda tulibasosola naye ekyamazima omusango gutandikire mu nnyumba ya Mukama. Era buli akwata ekigambo Bayibuli n'amanda akwata ekigambo Bayibuli, ebyogerwa wano ku Muntu TV si bya Muntu TV, bya Katonda yabatumye abaddu be tubagambe. Ebyogerwa wano bikuyambe nange binyambe tusobole okukola ki okutuuka waisira ky'omusango kikoze eki kituuse. So bwe omusango gutandikidde mu nnyumba ya Mukama mugamba twogera ku baseveniside ye buli museveniside ali ku Muntu TV ng'awulira ebigambo bino kabikukwateko okkirize okola omulimo kabwe bwakutuma genda obuulire ki enjiri, kubanga Mukama waffe agamba nti ebikungulwa bingi n'abakunguzi baki lwansonga lwaki tusookera kubo be bandibadde bakutuukira ne bakola ki ne bakugamba ebigambo bye twogera. Ne abantu bwe tukomye okubeera abangi tusaze okutuula buki butuuzi n'avuddeyo kwogera amazima ate bamuyise muki mubi, naffe tujja kukkiriza tubeere babi lw'abantu ba Mukama okola ki okulokolebwa si weewaawo. So ekibuuzo kibadde nti singa beera gwe abalokole batugamba nti amateeka ga kimu eddala amateeka gavaawo Matayo 5:17 wabaani kyensembyayo nakyo. Matayo 5:17 Kristo yennyini nga yeeyogerera. Leero mukkirize tugendeko mu baganda baffe kubanga bagamba tubuulira balala bo nitukola ki ne tubaleka si weewaawo. Nabo kwe bali ku TV ntera kubeera yaawo nga nikuwashingbe nga bambuuza ebibuuzo. 5:17 Kristo agambye atya? So timulowooza Kristo agamba nti timulowooza yadde akola ki okudibya amaki amateeka wabula gy'okola ki otuukiriza. Kati bw'obasomera nga bwe tusoma nga agamba amateeka awo kaakati ti gaali gabaki g'Abayudaaya. Nga nange mubuuza kakute Omuyudaaya Mukama atugambye tugende tubulire enjiri ensi yonna na buli gwanga lyonna lisujjudde baki Abayudaaya. Kakati Omuyudaaya lero gw'ogenda kusanga. Neero njagala mbagambe baganda bange ab'omukwano ti Omuyudaaya singa tunonooza n'ekika ky'Omuyudaaya wandisanga nti gwe Muyudaaya namba ki namba emu singa tudda ku background y'ekigambo kyani kya Katonda. Ng'oba oyagala kakasa nti oyinza kuba nti gwe Muyudaaya namba emu. Solomoni tumumanyi si bwe kiri? Solomoni yasaba ki bw'afuna obwakabaka nga mwana muto yasaba ki? Yasaba amagezi. Solomoni mutabani waani? Dawudi yali kabaka wa Yudaaya si bwe kiri? Yesu Kristo azaalibwa mu lunyiriri lwani? Lw'Abayudaaya si bwe kiri? Kati katulabe Solomoni atukakase abali ku TV n'abatuwuliza mwenna bali wano. Solomoni atugamba atya? Songiza obusongizi lunyiriri lusooka essula esooka. Abali ku mukutu baganda baffe mwenna abaliko abakwata Bayibuli ebigambo bino mubiwulire bisobole kutuyamba ffenna tukakase amateeka baagawa Abayudaaya. Bw'aba baagawa Abayudaaya singa kizuulibwa nti gwe Muyudaaya ogenda kukyuka ogakwate kubanga ekiseera ky'okusala omusango kikoze eki kituuze. Songiza obusongizi olunyiriri olusooka Solomoni yeeyanjula atya? Essula esooka olunyiriri olusooka. Olunyimba olusinga ennyimba lwani? Lwa Sulaimaani. Ayiikirira wansi ku lunyiriri lw'okutaano agambye atya Solomoni nga yeenyonnyolako? Lindako agambye atya? Solomoni yayogedde. Abooluganda Solomoni yakoze eki? Agambye atya?
ndi muddugavu naye ndi muki ndi mulungi bawala wa Yerusalemu timuntunulira kubanga ndi muki kati nga kyembooza abooluganda Mukama agamba butamanya ati bukizaako ki omusango kati ffe butandika kusindikiriza amateeka nti g'Abayudaaya g'Abazungu nti Bayibuli yabaki y'Abazungu tujja kulema kutuuka gye tukola ki etulaga sinisomesa nti Bayibuli ndi ffe baddugavu bokka ndi ffe bantu ba Mukama ffe naye Bayibuli etugambye Solomoni ogambye nti ye muki muddugavu era timutunulira lwaki lwakalaye so bw'aba Solomoni yali muddugavu kati Omuyudaaya yaani abooluganda Omuyudaaya yaani sigwe nange n'ekyokuba nti Obuyudaaya obwo tibukukola ki tibukweyimirira kati tuli ffenna abooluganda kyenyiza kujjayo kiri ki nti Obuyudaaya bwo tibukola ki tibukweyimirira nga tuyimiddwa ati mu kigambo kyani kya Katonda kyamaki ekyamazima tuli ffenna so Bayibuli kyeva etugamba nti gwe wakati mu gwe n'amawanga gonna tewakyali Muyudaaya tewali kyali muki Muyonaani so eteeka bweba likwata ensi yo likwata buli muntu ye kyengeza okujja nti togamba nti naddala ffe bano bakaddugale waffe batugamba badde baŋŋamba nti mani amateeka ago n'ekitabo ekyo kyabaki ky'Abazungu naye Solomoni atugambye atya ndi muddugavu ki ate ava mu lunyiriri lwani lwa Dawudi mwe muzaalibwani Kristo so Kristo oba muddugavu oba mweru nze kimu kyalina okumanya kiri kimu kisinga simba sikute mateeka ge ne muggulu sirikola ki sirituukayo ye takola ki tasosola tuli ffenna abooluganda Kristo takola ki tasosola so abooluganda abali ku mukutu abadde bambuuza ebibuuzo nga bagamba nti enjiri y'Abazungu enjiri si yabaki wabula ya buli sekinoomu era nga nkakasa ku bigambo bya Solomoni bwe tugenda mu byawandiikibwa baani abaatwalibwa mu buddu abooluganda baani bagenda mu slave trade baali Bazungu lwaki bagenda mu slave trade kubanga Mukama yabawa amateeka g'okukwata ne bakola ki ne bagaana agamba mugana kukwata amateeka gange nja batwala muki mu buddu naye katwebaze Katonda nti obudde obwo obwaliwo ali tugenda kola ki okububeeramu wabula nituyamba abaganda baffe abagamba nti ekitabo kyabaki ky'Abazungu wabula si ky'Abazungu bokka bakyaffe ffenna kubanga Solomoni atukakasiza nti ye muki muddugavu wawu era ne Jeremiya atugamba naye muki muddugavu Jeremiya 8:21 Jeremiya yatugamba muki ekyokuyiga kyalesuga ntuyigiriza ku kabbira oba kusosola mu kala naye twagala kakasa abalugolooza nti Bayibuli yabaki y'Abazungu si y'Abazungu obala yaffe ffenna yali yaffe ne tusula bulagajjavu ne Mukama n'asalawo n'akola ki n'ayita abalala bannaggwanga ne bakola ki ne beetabako tuli ffenna abooluganda Yeremiya 8:21 egamba etya akoze eki era Yeruzungu engamba ya mu black anasomera King James Version egamba etya I am what? I am black. Astonished. So, eyo nga tuvaayo
tukakasa nti Bible yafefe oba yali y'abaddugavu oba yali y'abazungu naye kyamazima tekyalina nyiriki nanyiriyo nti nze kambira kalagundi ne kalagundi nze nanyiriki ne nanyiri Bible wabula nanyiri Bible yenna yoyo akola ki akkiriza ebikoze eki biwandiikirwa mu so titweyibaala wabula kimu obulokozi bwaffe bugenda kuvaawa okuwera ekigambo kyani kya Katonda nitukola nga bwekikola ki kabwe kisaanidde eteeka aneegaba eteeka Mukama James 4:12 obudde tubeera na budde butono so eyateeka eteeka omusazi w'omusango aliki ali omu so eyatuwa eteeka n'okusala omusango aliki ali omu si bwe kiri so oba oli muddukavu oba oli mweru oba oli ki ebyo biteeke luddawa ebbali tegeera kuva leero teteeka lya Mukama lye ligenda tusazisa omuki omusango wakati tulindira nti kiseera ky'omusango kikoze eki kituuse agamba kwate ki ebiragiro byani ebiragiro byange abooluganda bambamye nti amateeka g'abazungu si g'abazungu ga buli ssekinoomu kubanga buli gavumenti ebeera n'amaki n'amateeka so n'obwakabaka bwa Katonda bulina amaki amateeka nga ge mateeka emeka 10 so abandowooza abooluganda bambuza ekibuuzo ekyo tukizeemu amateeka ga Katonda gakoze eki gakyaliwo kubanga agamba nti nze Katonda takola ki atajulukuka era emisango gyange gy'amaki gy'amazima emirembe gyo gyonna so bwe tuba twagala genda mu ggulu bino bye tulina okumanya era mu James mwe tuli James sura 2 obe ku lunyiriri lw'omwenda oba ku 8 ng'okirira naye bwe muba nga mutuukiriza etteeka eryo lyonna ng'oyagalanga muntu nga bw'okola ki bw'oyagala wenna bw'oyagala muntu nga bw'oyagala wenna amateeka 6 megagwa si bwe kiri etteeka liba livuddewo tomuzungu oba omuki tokola ki tososola kubanga bw'ososola oba okoze eki oba okoze buki bubi tituyigiriza busosoze wabula agamba kiki ti bw'oba otegedde nti teeka likukwatako kwata buki bukwasi buli gw'osanze bakala gyafaananamuko tomukola ki tomusosola kubanga bw'omusosola oba oziza omuki omusango kubanga yagaba etteeka liki ali omu yagamba yagala muno nga bw'okola ki kabwe weeyagala kyava agamba tokola ki tososola wabula tulina kwawukana naki nakibi era bwebanga tulinabo muntegeera nomunzikiriza naye titugamba kola ki okubasosola tegerekese ndowooza kitegerekeko ekyo so kineewunyisa kwe kuba nti ate bweba nkugaye munaye eno gwe gyondwala tojja kuntuusa nensobola ningamba kankuveeko ate gwe nonsosola kubanga bangi abali wano bababoola si bwe kiri naye kwe kusosola mubajjukize tokusosola Mukama takola ki takwagala gwe mulimu gwaffe oba bakukyayi bwe tokola ki tokyawa kwamba ebe tugamba yagala musabire ki n'emikisa nakirira nagamba kinakugasa ki bw'okwagala bakwagala kante n'omunamu wange nga byakola ki byakola ekitegeeza nti oba ovudde ku muki ku mulamwa oba byawandiikibwa bisoma matankane naye ffe bagamba nti tulwana kulaba nga tutuuka tituli batuukirivu obunafu bwaffe naffe olusi tubulina
nenti twagala kubolesa kubusiiga baki abalala gwe kyora nga tosobola kikola tokisiiga muki muno gwe faafagana na kizibu kyo olabe nti olwanagana naki nakyo kubasa kyokusala omusango kikoze eki kituuse musango no bagenda kusalira mu kiki era sipiri obadde tuuse kumeka lw'omwenda soma ndio 10 Wanga omuntu yenna baba akwata etteeka amateeka gonna naye n'asomya mulimu ng'azizza omusango gwa gonna. Kubanga omuntu yenna bw'akwata amateeka gonna n'asobyamu ki limu ng'azizza omusango gwaki gwa gonna. Lwaki? Kubanga yagaba amateeka gano aliki ali omu ate agamba gakwate gonna. So Katonda bwe tulina mu nsi muggulu aliki ali omu agaba amateeka gonna yagagabira ensi yonna. Kubanga tulanga kulonda bwanga gya Isirayiri yagamba n'abalonda si kuba mwali bangi mwali baki batono nenta kubanga kyali endagaano gyakola ne jjajjaffe Abulamu n'agamba nti muzadde lyo ensi yonna mwe naalabira ki omukisa. So omukisa gwali gusoose kubo tegulina kubona ensi yonna. Kyova nti teri munnagwanga teri muzungu teri muki teri muddugavu wabula yagala agenda mu ggulu akwate etteeka lyo yatudde luddawa mu ggulu agamba nti amateeka gaavaawo ajja kunoonya wala wagenda okubukira egenda mu ggulu titusala musango aba ku tteeka lya Mukama tajja kukola ki tajja kutuukayo kusinzira bwebo bwekola ki bwetugamba. Kira ku 12 egamba etya so mwogerenga era mukole ki mukolenga kabagenda kusalirwa omusango n'etteeka lyaki ery'eddembe. Abooluganda Mukama waffe ng'atuwadde omukisa byonna bye twogera tubyogere nga tumanyi tugenda kusalirwa etteeka lyaki ery'eddembe. Mikwano gyange abali ku mukutu gwa mu TV abalokole n'abalala bagenderako ako amateeka ga Mukama gakyaliwo era galibeerawo emirembe gyonna mpaka Mukama bw'alikola ki bw'alikomawo kubanga yegeegi kubanga kyekipimo kwagenda kusalira buli omu oba akoze eki oba awangudde oba takoze eki tawangudde. So nga tumaliriza ku bikulirwa 3 ekisooka tusibira entanda abali ku mukutu olwaleero samoni ebadde si yaffe naye naffe tukwatako si bwe kiri naye kusinga ebadde yakuddamu baganda ffe bagamba tubuulira abasebeniside bokka naye n'omusebeniside ali ku ntiibwa awuliriza ebigambo nona bikola kibikwatako. Ku bikulirwa 3 sura esookulinyirwa ku 3 egamba etya alina omukisa oyasoma n'abo abawulira ebigambo eby'obunabbi buno. So alina omukisa oyo asoma n'awulira ebigambo eby'obuki eby'obunabbi buno era n'abakwata ebiwandiikibwa mu bwo naye n'akwata ebikoze eki ebiwandiikibwa muki mu bwo kubanga ekiseera kikoze eki kiri kumpi. So bweba ekiseera kiri kumpi abooluganda tukirize tukwate ebigambo biri muki mu kitabo kino era nga baganda baffe basebeniside muwulire eddoboozi lya Mukama waffe tusome Bayibuli nga bwekola ki nga bweri. Ekitali mu Bayibuli tokiyisa muki Mukama wako kubanga kyagenda kusazisa omuki omusango. Tetugenda kusoma naye Matayo bw'atugamba 12:36 na 37 agamba twogere nga tumanyi ebigambo bye twogera bigenda tusazisa omusango eva gwa butuukirivu oba bwa buki bwa kuzikirira. So nsaba Mukama nga tuwadde omukisa ebigambo bino baganda baffe babiwulidde bisobole kukola ku bulamu bwabwe basobole kumanya nti amateeka si g'abazungu si g'Abayudaaya era bwe gaba nga g'Abayudaaya gwe Muyudaaya namba ki namba emu. Kale ekibuuzo kyabadde singa abeera ggwe singa badde ggwe agamba nti amateeka gaavaawo ng'ebigambo bino biwulidde oleredde okukyusa otambule n'ekigambo kya Katonda bwe kiri. So nsaba Mukama abawa omukisa olw'ebigambo ebyo tukyali mu kutambula n'obuweereza tukulembere byonna tuwulirize
ebigambo ebyongerayo puroguramu eno y'obuweereza. Mukama abawe omukisa. Nebaza Mukama olw'okwiga ebifufuddemu byatuyigiriza kuva ewo mukadde, nebaza okuwuliriza ate era n'okuyiga. Mukama abawe omukisa era ffenna atuweramu omukisa. Ngenda kutandika okuyiga, nja kusaba nate tufukamye tuweeyo okusaba. Tusabe. Katonda waffe omuyinza wa byonna tukwebaza kubanga otuwadde ekisa kyo okwongera okukumanya n'okutegeera nga tutta mu kuyiga ekigambo kyo. Otusaasire tusonyiire ddala mu bunafu ne mu butali butuukivu bwonna obulaseeyo wakati mu bulamu bwaffe. Saba obeera mu naffe mu kuyiga kwonna bwe tugendamu oyinza okutubikkulira ekigambo kisobola okukola obulungi mu bulamu bwaffe. Wa Yesu Kristo omulokozi waffe.
pozi nga tweyongerayo olimba olwo ogeza ku bigambo bya mukadde byabadde ayogera lwetuwulidde lugambye nti muwesige tewali muki mulala wabula Yesu yekka gwe tulina okwesiga. Ate n'ekirala mbadde mpadde nga tukala lwa ssanyu si lwaki si lwa nnaku. Yesu ayituwa ki abooluganda? Katubeere beesigwa. Kiseera kitono nnyo kye tuyitamu ekyakaakano. Olunaku lujja kukya ng'emitala gye tuyitamu egy'ensi ate nga tufunye essanyu ery'enkomeredde eritagenda kukoma mu Uganda. So kubonaabona kuffe kuno okutazitowa tukolera empeera ekola ki? Ezitowa. Pawulo si bwatugamba okubonaabona kuno okutazitowa kutukolera empeera ekola ki? Ezitowa etaggwaawo. Kale tugumiikiriza akaseera katono nnyo. Enkya ennungi eri kumpi era esembedde. Obutabo tunatera odufundikira okusinziira ku bubonero bwe tulabako obugenda mu maaso. Tulaga nga Mukama waffe akola ki? Akomawo. Sirema kwagala kutandisa bigambo bino eno, njaga nnyo bitandisa nga ntandika ebyokuyiga bino. Olunaku olwo tugenda kulaba obutambi, tujjemu ebyokuyiga ate era sitiiru. Mukama agamba nti opposition is the lot of all whom God employs to present truth, especially applicable to their time. Njaga nnyo tandisa ekyandikibwa ekyo statement yo njagala nnyo nti okulwanyisibwa n'okuwakanyizibwa agamba nti gwe muki gwe mugabo gwabo Mukama bawandiisa nga kuze kuwandiisa bawa omulimu ogw'okulaba nga babuulira amazima naddala agakwata ku kiseera kye bakola ki. Buli woobulya present truth ekigenda okuddako ki opposition. Tewali tulaba ekiro nga tusoma ku musajja yabadde ayitibwa Kamani ne Morodekaayi. Twamaze okulaba nti ekyayetera okulwanyisa Morodekaayi, Kamani ng'alwanyisa Morodekaayi, kubanga Morodekaayi Kamani yayagala asinzibwe. Morodekaayi kye yakola ki? Naga Katonda, nina kusinza Katonda omu, sisinza balala. Kakade ekyakirumanga Kamani kubanga ano balina gwe basinza nga tebasinza Kamani. Kani ngayagala ekitiibwa kya Katonda naye bakimukole ki? Awo omukulisaayo omutuufu awo olutalo lwe lutandise. Tubeera bagonvu nnyo, tuba baddembe nnyo. Birala leeta omusolo. Ekibito gya kigula 4,000. Tetulina buki nga Mukama tusaba otufunira ensimbi tusasule ekibiri kya 10,000 meka. Mbeera si nnungi naye Mukama tusaasire tusobozese. President Museveni yagala 10,000 za kibiriiti. Tuzimuwa buki? Zimbabwe wazibaliyo bakristaayo mugaati gwa 10,000 mitwalo 2 ogenda gula mugaati. Baaliyo naye abakristaayo amazima bafugumanga nti naye nga Mugabe atuyisa bubi. Goga Mukama ensi yono kola ki? Oba mugaati gwa kadde nja kugula ajja kuzimpa ngugule. Naye singa gavumenti tukanegamba kakati tugenza okulaba ennyonga amakanisa gagula ku Sabbiiti ku Saturday kuneeno abantu bakuŋŋaana okusinza abatujju bayinza ogolokeramu yadde abatujju bayitivu mu ggwanga batuuka mu kuŋŋamba ndi atendekera okusinza abatujju bangi batabuse. Awo Mukama teyakola ki? Abasande nga tebabeerayo. Katugeze ne Sande gye bali. Sande bizibu byabwe kuba bo ne batasinza Katonda waabwe talina buzibu era obutasinza kimukolera. Naye ffe tujja gamba nti awo Mukama waffe tokola ki? Byonna tujja kubikola. Oba yaleeta buuma buketta bomu jangu obututeekemu wakati ffe tugenda kusinza Katonda waffe. Onolaba bomu ng'okwata oba ng'otwala agitaddemu. So Katonda kasaga tukole bwe tuti bwe tukola ki? Ffe tusanyusa nsi. Tusanyusa Katonda eyatukola n'atuteeka mu nsi muno. Kasa tulabanga kye tukoze kimuwa Simayiro oba gwe alinaanyaawo otugubadde bizibu byo nga gwe muki omuntu naye tulina kyakukola kuba singa odduyagala Katonda gwenjagala wandibadde naawe omwenya nga Mukama nkozi kyakola ki. Naye obanga onyize nga Kamani ekitikkiro ky'otaddewo kijja kukumaliriza naawe. Batukoledde bingi okutusaanyaawo. Batukoledde endwadde enkambwe naye zituyitako. Muza tuyiba amagezi nnyo. Mugigo obunyonyi bwa over the homes of the poor people. Bwoza buyitawo butuwa kawewo ak'omulembe. Buba bunoonya bomu
wate ziri mu kitundu buyitawo kukyankanya butonde bwansi buyitawo kulaba nga busanyizawo butya abantu abali ku nsi kuno wanjisemu busera era ndoza kutusera kutujja mu nsi muno infact tujjukire Kamani omwewe nabbi yagambye nti yayagala okuridinga okujja abantu ba Katonda abasindike bakole abasendewo si omuntu asindika azza bbali naga mberewa naye omuntu ajjawa asanyawo aba ajjirawo ddala oleme kula into existence tumanye ndi buli yali asinza Katonda yakola ki yavaawo Stanley okakkakkane n'abamuweereza Mukama n'agamba ebyo mwagala okujja kati kumwe muba muvaawo era kino kibagamba abooluganda bw'ofukamira n'osinza Katonda nga toyogedde nti setaani mubi ye setaani kimuluma era kyalwana kiri kitya gwove mu nsi agibeeremu naye kyannaku nnyo nti otwalabe nga balukola batuukise bagamba nti kati mirembe miki Mukama agaye kati mwe bamuvaamu andi mwagadde bano bagiveemu ate kabagiddemu ng'ate efuuliriddwa ki mpya ekyo omuntu ali mu nsi muno ye yasirwa atakitegeera naye setaani kyetugenda okubeerako mu nsi empya akitegeera kuba yalegako eby'omu ggulu lwaki ayagala gwolowooza owangule so kati ebigambo bino nga tubyogera abooluganda ono bwe bagamba nti kale bw'oyingidde ebintu by'abantu abakulu okyali mwana muto bane abooluganda kambawuleko ekigambo kino tewaliiwo Mukama gw'atazikiriza kasita ova ku kigambo kye Sodoma ne Gomora bamusudde abasajja abawanvu ng'emivule abato ab'ekitema buli levo yakola ki ne Bayibuli eba etunnyonnyola egamba nti waafumawo bameka bana naye ne mu kukubo nga bagenda n'abaana kulika ategedde era ne n'asigalira mu ki kale mwana tekuliko yadde akaana akata akafuluma mu Sodoma so nga teyisirayo yali ng'etambula Mukama yagamba kali mwenna abakulu temugenda kutuuka ati abaana abato yabagenda otuuka mu ki bintu bya Mukama byewuunyisa sigamba nti abato bagenda oyingire ku naakulu bajja yingira naye kasaba tabeere beesigwa kibe kitulaga nti tewali Mukama gwagamba nti gw'oli mukulu gw'oli muto ebyange nawe gira ng'obireka woli kula olikola ki manyiiza omwana omuteekubeere kukola ki kabeere nga afuuse muzeeyi talikola ki abooluganda talivaamu tuzimanyi ennyiriri zino Yobu 28:28 14:7 28:28 Bayibuli egamba nti mu kutya Mukama agugema ki okutya Mukama ge magezi n'okuva ku mubi kwe kukola ki omuntu yenna akasaba Mukama dda ayogeddeko wano ku nsonga y'etteeka lya Katonda bw'olekerawo okuuma Sande okwekutegeera olw'ofuna maki ate okikola kuyamba akubulidde enjiri weeyamba wekka twali tuliikawo ne mukadde wa bweru nga tugamba kaliraba lunaku lutuuse lwa Sabbiiti n'ensimbi za Sabbiiti ezinakola ki naye abantu betubulira enjiri bali eyo bebawoza nti n'abateekamu ssente mumanyi naye ng'osobola omugamba nti jangu era singa tuli mu bantu bansi omuyita jangu ndagaawo mutera okulaba okwana nkabaddeko kawaayiriza nga kantwalaawo nolaba ne wekatiribira abazadde abaana balimanyi fekinga abazadde abaana alimba mbu kyonna kyayinza okulimba ku ssomero nagakanyaawo ntwali ewa maamawo ntwalaayo kati ka omutima gukubira mu kkubawo ng'okola ki ng'omanyiwo omutwala si watuufu era ng'osuubira migwe egikola ki kaakali ne baana abagamba singa babawa ssente ate ne bannaye ekirala singa tufuna abatuwa mutuwe banne twagala muze ne twagala tuzaagala era senga abo bwe bagenda nti bagaba ssente basoba tusongerako tuzaagala nnyo okufa obufi era senga zifunibwa twagala okuba tutakisi twagala okugenda okuyamba abali mu buzibu twagala okulaba omulimu gusaasana buli mu TV infact senga zisooka ne mu TV senga tukubako yadde ekiyimba ekyensi senga tugamba nti ogenda kubako kyobanga yina kwata awo katuyiseewo ki ebyo kyetwagala mutufune abatuteekamu ssente naye mubagambe nga bazireeta si batulagira ekyokukola ki kasita bagezaako okugamba newazenaga nti kaka nakakadde naye temugamba nti paapa nsolo gamba weebale wentandikirawo ennyininyini nti kale paapa okubeera ensolo kuzampadde okumulaga nti sente zompadde so zimpadde ku condition za Mukama nsi ya Mukama nokukola ki kyannaku nyo nti bangi be baziwadde olumaze ozibawa kubanga omanyi lwaki asirika
sajja bwe nayogera nga munyiza ku zintu sajja kumpanda lenkya yogera omulala ajja kuwaate olaba ndowooza noye nyini azikuwadde yeetaaga okumanya nti oli serious anza okuba badde akema kandawo baatekema olugula nga oligo olinagamba omaye gwo mutuufu kankuwa obukadde bwonna abadde akuwadde akamu mmanyiwa butya tusabayiriza okukola omulimu guno oza gandi magezi gaffe butya nogamba tulinawo obuwumbi bwa sente bwetwateeka tutulako butozi nga bana abakasuka sente ku mukolo n'asaasaanya nga omugole bwakola ki tutuna zetusaasaanyako weggwako ne mwekwata mu nsawo ogano wasigaddeyo n'ebiri gyaffe tesajjudde olaba ndowooza tetuze bakubanaku yaffe ku tv netujjajjiba kubanga mulimu gwa mukama tubagambe ndi mutuwe kasente tuliyeko ewaka tubakusobye kukola mulimu gwani enamba eziri ku butimba sizakuteekako nga kutimbako design era senga si kusupportinga mulimu nakuba nti mwagala kubuuza bibuuzo twazitadde kulabedde obutimba ebiri blank nyekiteekesako enamba ezo mwagire omulimu gwani ne programu yaleero ekyabanjibwa nga mukyali kuyo mwagala mulooza tubalimba mugende ku muntu ebimu babuuze tewasajja mubava